Ekifo kino kirimu abatuuze abaswa mu 8 bano okusingira ddala bakola emirimu egy'okuvuba ng'abakyala abaliko basinga mu kwenyigira emirimu gy'okuvuba Mukene ssaako n'okumutunda mu ssabbiiti 2 batutegeeza nga basobola okufuna akati w'emitwalo 60 ssaako n'akakadde. Abamu ku batuuze bano betwogeddeko kwe kuli Namukadde w'emyaka 65 Nakakeeto Madiina. Ono yeebuuza engeri gy'agenda okuba ng'atambuzamu emirimu oluvannyuma lw'okubasinga abaagobeddwa. Genda mu maaso simanyi ki ekigenda kubaawo. Nange mpulira biwulire kale. Kubanga olina n'ekyapa oli mugumu nti ekyapa okiyina ekya ddimu ekiswala ddimu nnamba kati ndi sure ntya nti olunaku lw'enkya nja ojagana okujja wano wali wensula otandikidde waggulu ogenda osenda mpaka wansi ffe ekyaffe twagala kubeera assured nti newaffe ewaka tuli sure nti ttaka lyaffe oba ttaka lyeri tuli fine neffe twagala bukakafu nti nno tetugenda kusendebwa. Mu ngeri emu Sylvia Nakabugo abadde amaze emyaka 13 ng'akola omulimu ogw'okutunda Mukene alaze okutya wagenda okusigala nga yanika Mukene we nga bamaze okusiba akatimba. Abakyala g'amazima tuli mu kutya kuba Mukene ono ebukyanga bamujje wano ne bamutwala mu kifo ekirala oba abamu tetusobola kugendayo. Buli mukyala ali wano n'ow'emitwalo 2 ajja n'akola kitegeera. Mu ngeri emu Irene Nakabubi mama w'omwana omu naye yeebuuza kyazaako. Afa Abakene bw'anaasalawo okusiba ennyo kino ekisawe tuba tetulinawo mu tugenda mwanika kyekyamazima kuba ssaawa zino baatugamba bwe tulaba nga atandise okukolerawo ebintu bye nga tunoonyako ewalala ew'okubiteeka kati tuba tetwini kisa ni dagaa. Mimi kazi yangu ni kuanika dagaa, ungetuachapo fasi kubwa ya kufanyapo kazi. Ndio shida yetu kama wanisi wanaofanyaje, wanaofanya kazi ya kuanika dagaa. Mimi kazi yangu sasa hivi ni kuanika dagaa kwa sababu sipo kwa mume wangu, sasa hivi nipo kwa mama. Wekyogere omugagga agamba okuba nti yenna nnyini ttaka lino Meeja General Eritu Mwine amaze okusiba akatimba ka eka 78 era ensonga n'ekuziraga ng'ono yafuna dde ekyapa mu mwaka 2018 wabula abakulembeze b'ekitundu kino bategeezezza nga bwe bamanyibwako ku nsonga eno era omugagga yali wa kuzimba mu kifo kino. Wenyi tebasobola kubagamba nje tebene tebayinza gakola tebasobola kusimawo kuzimbawo ne tebagala muntu mulala asengewo kyokka nabo bajja bwe batyo buli ali wano yajja bwatyo abalala beekwasa nti azze n'amaanyi olwokuba bo basooka kusula mu buloogi ne bafuna obusente obugula poloti n'amala n'azimba kati ate ono eyazze nga tasoose kusula mu buloogi kibaluma. Sirabawo nsonga ndala yonna egaana Meeja Kayanja okutuleetera enkulaakulana eno ewaffe eddimu naye abantu kye batya kiri kimu kuba wa assurance nti bw'akola eri eno tajja kubagobayo. Singa obukulu kutuula n'oyo aleeta enkulaakulana batuule bakakase nti we muli sigenda kubatamba naye eno kyenkola nkulaakulana esobole okubatwala mu maaso. Kaguta Museveni yatusuubiza oluguudo lwa Kolansi okuva e Bukunda okujja wano. Kati omu ku bantu be tugenda okutandikirako okulondoola atugire n'oluguudo yaffe ye General Kayanja kuba naye agenda kwataddeyo bizinesi yaki ey'amaanyi. Tubadde tubulwa ne we tutandikira kati okusaba General Museveni oluguudo lwaffe. Kati woteeri eno bwejja egenda kugirako ebintu ebyaki ebyenjawulo. N'olwekyo ffe tulabanga kyengera General Kayanja okulaakulanya wano ng'azimbawo hotel. Era tulowooza nti tugenda muwagira omuntu ayingira mu kkubo ly'okumulemesa tulowooza nti ye mulebe w'enkulaakulana asooka. Amyuka RDC ya Masaka District Robert Kambugu agamba nti ensonga zino babadde bazitegeddeko era ne bakizuula nga Meeja General Eric Kayanja bwe yafuna ddawannanyini ku ttaka lino ng'ayita mu mateeka. Damu nti bano tugambe nti Jeno oba ye yakozesa mukisa oba magezi ye n'afuna ettaka bw'aba yalifuna era waliwo ofiisi ze zitusingako ensonga bwe neeba nnene ng'obwenkalindawo neffe situnaakulaba nti nnene nnyo nga abatwala ofiisi ffe ekinnuma kiri kimu kutanishinga linnya lya serving officer. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Chamba de Lawrence Omunyo.